nalungamya ku nsonga za Facebook n'ategeeza nti gavumenti eyogerezeganya n'abakulu abatwala Facebook okulaba nga bagizzaako mu ggwanga bukyangagibwako omwaka guno bwe gwali gutandika wakati nga twetegekera okulonda ne gye buli eno teddizibwangako. Ng'eggwanga liwezezza emyezi 8 bukyanga Facebook eggalwawo ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Gatonnya ng'eggwanga lyetegekera akalolo kanga 14 essuubi okulizzaawo lirabika likyali mu lusuubo. Social media okuli Facebook, WhatsApp n'ebirala byaggalwawo okutangira okutabangula okulonda wabula yadde ebirala byaddizibwako yo Facebook ekyali ku muggalo. Minisita omubeezi ow'amawulire n'okulungamya eggwanga Kabyanga Godfrey Baluko asinzidde kusengejjero lya mawulire lya Media Center n'ategeeza nti bakyayogerezeganya ne bekikwatako okulaba nga eggulwawo mu butongole. There is no social media network or any other media network that can hold us at what? At ransom. We must put our position very clear as a sovereign state that this is what we want and this is what we don't want. But negotiations are going on with Facebook and very soon we will enjoy those services. Webijjidde nga Uganda yetegeka okwegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku ddembe ly'amawulire wakati mu kusoomozebwa okw'amaanyi mu kufuna amawulire mu bitongole byayo. Ande nonde nga tonga nziruka nangamba go okola kiwano nenjagala zikwata wenti nziruke nankuba omuggo wano nemugamba media nemala nenziruka nandekaawo. Twagala gavumenti eveeyo oba eyagala tuve mu bino ebyokukola amawulire etubulire emirimu gye tubeera tukola tetulina bye tukoze. Wamala owa NTV omusajja amukubye batuuni ku mutwe nze ekintaasiza lwakuba neesibye akatambaala. Ssemateeka wa Uganda akawaayira Namwemu kawa buli munnayuganda eddembe okufuna amawulire wabula ng'okusinziira ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu ebitongole bingi ebityoboola akawaayiro kano nga ssentebe Medi Mulumba bw'alambise. Information kiki abantu airtime TV nazo kati pay-per-view twagala ezo zi barriers kole kizikendeere. Ku nsonga eno pulezidenti yavaayo gye buvuddeko naawe ebiragiro eri ebitongole ebikuumaddembe obutaddamu kutulugunya bannayuganda minisita kyagambye nti bakyakirondoola. That was the stepping stone that the president himself doesn't support any person, any Uganda being tortured, including journalists. And we as a ministry, that's why we say we want to bring it together. We want to bring it closer to us. Gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi essizzawo akakiiko akagenda okulondoola omutindo gw'eddagala ly'ebirime wamu n'ebikozesebwa mu kugema okufuuyira ebisolo okulaba nti omutindo ku bifuluma gweyongera. Akakiiko akateekeddwawo minisita Frank Tumwebaze kalina okufulumya alipoota mu bbanga lya nnaku 9 ebikwata ku ddagala ly'ebisolo n'ebirime. Batubuulire kiki ekizibu ekiriwo lwaki amadagala agamu tegakola lwaki abalimi n'abalunzi bakaaba lwaki laboratory zaffe tezikola ku mutindo ogw'ensi yonna. Minisita Tumwebaze aliko byalambise ku nsonga eno. Nga minisita wa agriculture tuleete amateeka agasigamye ku science. Tuleke gamala kuteekawo amateeka agatalina basis ya science. Era wano wasinzidde n'agumya abalimi n'abalunzi ng'ebikwatagana n'ebizibu ebibaluma byakubeera nga bigonjoolwa bunnambiro. Nga bw'obalabye abantu abali ku komiti bakugu basomesa Makerere n'awalala balimi n'abalunzi ab'omutindo gw'awaggulu abatunda ebintu ebweru, so tewali muntu amanyi ebizibu mu by'obukugu okusinga bano. Ye ssentebe w'akakiiko akasiddwawo Profesa John David agamba nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti bakola alipoota ku bantu n'amakampuni agali mu ddagala ly'ebirime. Kati n'okulaba engeri gye tubadde tukolamu ebintu era tulabe design gye tuleetawo ejja okukyusa okulaba nti ssente tuzifuna, emirimu tugifuna, ate n'engeri gye tukozesaamu nayo ng'eri safe nga teyonoona butonde bwansi, teyonoona bulamu bw'abantu era teyonoona katale. Bo abasuubula n'abakola eddagala ly'ebirime bagamba nti basanze okusoomozebwa okutali kumu. You can talk, but then the resources are not limited. If you can prioritize them, UNDS and Chemifa, this country, then we can export. We need to know what the market demands in order to join the regional value chain and what the market demands in order to join the global value chain. We train in the garden to learn how to do it. And I was looking at technology transfer from the technical people, those who know,
and the practitioners. Bikusakidwa Amala Muhammad Nowora Gabdia, Grasso TV, Omonyi.